Celebrity track and of course nyongera kwa mugana gena maso belingo subscribinga omukutu kuguno omukutu gwafuga celebrity track devotion matuvu kamera kwali bulungi nnyo okubanga ekintu kikwasaganya bulungi nnyo omwami ono leero nsanze wano ku masengere okunnyonnyola ensonga zonna nga bwe zitambula nga bwe zigenda mu maaso mu kibuga Kampala. Wiiki emu emabega twalabye omukyala Becky ng'apostinga ng'agamba nti Facebook, Instagram, Twitter account ze zabadde hacked. Kyannumya nnyo ne ngamba nenkuya nkyali wange awo mumo ne mugamba yibambi Kachozeni account zaako ziri hacked bazitutte n'atandika page empya kwekubira omuntu omu kubemmanya abamubeera okumpi ono ye promoter wa Becky gwe nasooka okumanya mu 2017 okitegeera 2017 ye promoter gwaludde naye gwe nasooka okumanya nti era promoter era nga naye aŋŋamba bw'oba oyagala olimba gamba Kasimu olimbala nga ajja dduleeta so bwe namukubidde naŋŋamba Alan nja kujja nkunnyonnyoleeza ensonga bulungi nnyo nga bwe ziri ez'okuhakinga page na byatuuse bityawo otherwise for now kabeere ng'atubuulira ekintu kino kyatandise kitya n'okutuuka nga kiri mu mbeera bw'etyo. Okay tata sooka obuuze kuba tulaba obabuulire n'amannya. Mbalamusizza mwenna abala celebrity track amannya gange nze Kasimu Pro enzaalwa mu Nnyendo omwami omuyita Mwanje Huzayo Road Councillor. Ensonga eriwo eya Becky muganda wange oyo mumaze ebbanga kino Becky? Tumaze like 5 years myaka 5 kuva Masaka. Okay, nga muli mwenna nnyo namaanyi. Ensonga eriwo ya social media gye ngenda okwogerako yokka. Social media teza hackingiddwa nga wekitambula just twafuna butakkaanya cause tumaze like emyezi 3 tetwogera tetukwatagana naye nga zitambula bulungi kati embeera yatuuse nga twakkaanya alina okumpayo akasimu mbimukwase kandi badde kasimu ne twali twateesa ensonga ezi mwakkaanya byali mu buwandiike bye twakkaanyaako byali bya ku ssimu naye nze mba nabyo mu records mbiyina ku email yange mbitereka twabikkaanyaako fembi era alina okumpa $55,000 Joe yali mu management ya The Hairs ya lutalo kumpa $55,000 buli mwezi cause twasooka ne tukkaanya nga alina kumpa show nalaba nga bampadde nnyo ngamba okay naye yennyini neyeekuba naga ajja kumpa $55,000 sigale nga sissaamu ssente zange nkavalinge n'ebbanga limaze nga mukolera nemugaa kiri okay ezo si nnyingi $55,000 nga kuliko ne data buli kimu byonna bina nga biri okwo just cause omulwaningira Facebook n'omulwaningira Twitter, Instagram, WhatsApp group yo ino girwaninga byonna bina bya social media n'ebirala byonna bina amawulire ge mulaba oba ino gatandika byonna ng'ate sikola ku social media kukwabula ntambulako ne mu field beeramu era abamanyi ennyimba olumba lufuluma mba n'olutuusa buli wamu era mbeera naye mu obuseera sibeera nayo nnyo cause nalabanga ezo ssente zisobola kumbeezaawo kuba nina abantu bange nange bendabirira kati natugenza okujja ku makya abanga Facebook zikahingiddwa kyokka nga tekisi kituufu cause twakkaanya nga n'okumpa $55,000 kati ate ekyatuuse embeera nawadde ndi awo ku mulimu nga nsindikidde basirikale. Lindako Becky yakusindikidde abasirikale ku mulimu gy'okolera? Nnyo namaanyi yasindisa abasirikale be 3 simayize yabawadde naye ezo yabawadde ayiti yaziwadde muzi bakutwalire ku jeeke oba bakututte bulungi? Jeeke teriyo bya bulungi abasirikale ffe mbamanyi ensonga osooka kuliza ludda lumu tanawuliza lulala ate nga amaze okufunamu akantu tolinanga egyo muhandolingamu nanswaza ku mulimu gwange awo kozi zikolera wali Makerere nina studio agitaliyo time nzaji kwasaganya kati banzigyewo sigaddeewo ne kyekyasiza okunnuma mu bulamu bwange kozi squat bwangako siri muzi wa misawo ne ntuuka ku poliisi ne batuuza abasirikale nga baagala kukozesa force ne banzijako essimu ne bagiwa bali era yayatise erimu ebisale yayatise nkitwala ize naye osiwe yazze ne munnyonnyola ensonga tebakukubye baali tebalina nsonga enkuba kozi nabo nadde nso bavunaana kinoomu tebasobodde kunkuba yadde twogeziganya wagenze tuka ku poliisi nga ne waali kuba nagendedde mu kamotoka kawo ka spatio natuuseyo osiwe yajjidde nga basirikale be bakozedde emisango ne munnyonnyolamu n'atuyita n'atutuuza wetwatudde Becky olw'okuswala okungi nga nze byenjogera mbinako puruufu nga yayogeza mimwa
nemusingirayo namusingiddeeyo nanyiiga nnyo kati okuva olaga accounts hakingiddwa kyokka si haki teziri hacked nziyina ziri safe era byo byonna byonna ebitambula ku social media mbyewuunya binnuma cause abantu abamu bamanyi zaziyina abantu n'abalala benkwasaganyiza ebyabwe oli agamba kitegeeza gwe oli mwangu kwakingibwako bintu byange naye nevaayo ntangaaza bafaani ba Becky cause omuyimbi wamwe ali safe jangu tutambule mpolampola tudde wano ensonga omuntu omu yandigambye nti mekani Chosen Becky sente zalina okuwa twaziraganako mu mwaka guli 2019 gyali emitwalo 55 tekyasoboka. Olina message zondaze ku ssimu nga mwali mwalagana milioni 10 zaali zaki ayi yajja mu inbox nalaba nga kyaka wanakubisaamu 55 paka kati ajja kulanga muyiseeko nnyo najja nanneetondera kozi nali mbaggyeko nga tebakyasobola gya accessinga ne Gravity kennyini nankubira nanyinyonnyola nga bwe kiri era Gravity n'omubuuza waba mwerufu ajja kulaba nti namukubira ne tukkaanya ng'alina okubaako kyamuwa simusaba nga mutemwa we gutyo wabula kitwakomako gyali Gravity ensonga zino azimanyiiko nti wamukubira ye yankubira kati kyenakola naye mbazaayo era kumala emyezi ng'esatu mbadde sikyateekayo kintu kyonna naye nga gwazirina nga nzazirina nga just nabafuula nga basobola okukozesa kye baagala kuba nze sirina mutima mubi munnange nze mbeerawo nkitwala easy naye ate okuva mu bbanga nga n'okubivaako nabivaako ndi awo bagabe balifuna oba mwaka ki balimpa balaba baagadde kati gwe togenda zimuwa okuzimuwa kyadde kisoboka mu bwangululi singa twakkaanyiza ne tuula wansi nga wayagala weyandiyagadde okukikola we twali twakkaanya naye kati ozimuwa era nsobola ozimuwa kuba muganda wange naye ate so azimuwa mu kifuba ebyakozesa n'aleeta abasirikale si yeyo engeri entuufu omuntu musange munyonnyole mubuulire kyalina okukola akuwa ekintu kyo singa omuntu aba wakuwebuuza promota Kasimu yeetaaga sente meka intoto okuddiza Chosen Becky accounts ze ekyo tekiriiko muwendo kuba nze newamba emitwalo 10 wekibanga gyenda agyensaana nzikwata kuba zaalaba nsaana zabalaba mu mulimu gwe mukoledde ebbanga lyonna emyaka 5 nga nsaana emitwalo 10 naye nga yeekuba gye najja mu inbox n'ansuubiza milioni 10 ezo si bbanga ddene yakiŋŋamba gyawo mu gwokusatu awo netunayawukana bulungi awo kamenyo gundi we yankubiryamu Gravity nenkitwala easy nembazaayo kati yagamba ye yali azikusaba ng'agamba ani agenda ozimanaginga era ensonga engeri bbaawe gye bamuyita buloga nsimanyi wa buloga ndowooza gwe baali bakkaanyiza kozi naye tandi bulungi abeera mu inbox yange biki nga mukambwe kozi zinasooka nemwejjako nga ndaba ebintu abidrivinga bubi nemwejjako nembeera awo nga nze kola byange sikuntwalira ku speed yayagala nvuge Dictator Amiri kati ye manager official manager Dictator Amiri boyfriend zikyemmanyi boyfriend wa bbaawe kya boyfriend ne bbaawe sikimanyi naye nze kyemmanyi boyfriend munnange ensonga za Chosen Becky bwezityo bwe ziyimiridde omukulu yagamba kyonna Chosen kyamuwa kyabaamuwa kyalaba ekimugwano oba ekimujjaamu kyabaamuwa ekireeta obuzibu obudde buno yaguddewo ebipya era mugende mu subscribing mu liking anti ye kyayagadde yaguddewo ebipya nangamba bye babinziriridde naye nga amaze okunnyonoona kati era ne bwogenda mu ttiimu ye eyaba bano bamusabira ennyimba beekubyemu Smile the Legends mulimu Smile the Chosen Ones Smile the Diehards kati ebiwayi biri eyo byonna bikyamuleme n'okukwasaganya okulanga bibuulira ekituufu cause bo kye baagala yeetonde naye akyagaanye kyekyo embeera ya social media eno etabuse guno omwaka social media platforms zifuuse social media platforms za John Black ate Woody gwe yazina ne tuluwana ne tununula za Chosen Becky naye ate Woody Chosen Becky ne John Black abeefuze guno omwaka bannange social media platforms bantwala zino bazitutte zino bazikomezaawo zino okay ebigambo bye bisemba byogamba abawagizi ba Chosen Becky nze njagala kwebaza abembadde nkola nabyo ebbanga lyonna abaana bambeereddemu okuba nti ninako wentuuka kozi nina emikwano mingi mu radios mu tvs buli wamu ninawo
so abaana abo bambeereddewo nnyo baadde bayita timu chosen Becky okumala emyaka 5 mubaddemu Marioni Kaleni bangi Sala Melva bangi. Okay. Alan Cruz gemanya Mr. Handsome, of course celebrity track gwe mkutu kwoli devotion matafu kamera kwali bulungi okupanga ensonga zonna tuzitanga genya bulungi nnyo okupanga zonna tuzikwata genya bulungi nnyo and of course agenda ku devotion rocha olabe devotion ate storage yafunye eya Dr. T omuliro gwe yaddiza penge bannange sijja genda yeyo naye genda ku devotion rocha YouTube channel teekamu awo devotion rocha olabe ate ya engeri gye yasaseemu eggulira awo tugende maaso otherwise oli omwami gwe twabaleeterako owabalongo abataano gwe twasemba obbalaga mwabaludde ku celebrity track owabalongo abataano omulongo omu yafudde so twagenze tusobola kubanga tubafuna eyo side ze yebusoga kebera kuno ku channel kwenyini emboozi nayo kweri for now Alan Cruz Mr. Handsome musibe bulungi mwera celebrity track subscribe